Chumbono yes muwala mukulu was above 18 ajja kukutula omugongo mwami Gashumba nabiwulidde yayihad kakati ekisooka nenga kastojja tunula wano twali mu kutambula kwa General MK wano marathon you be shocked abavuka nga bakongoka bukongosi abali 25 years 30 ngabava ku buvune bakwere bayina emyaka mitono balwadde munda bayina STDs STIs bayina buli kirwadde yabafenkenya bali embizi bali emmamba banywa biwaraji byonna balwadde mukimanyi kubanga you are not ahead wano mu Uganda mulimu amalwaliro ne Nairobi jogya ne bakebera buli kintu bakebera omutima ne bakebera muscles ne bakebera lungs buli kimu nze nagenda yo kumukebera omanyi bangamba ndi 38 years ne bagamba bakebera ebyuma bye bakebera your internal body organs emitima lungs kidney ozitegere ne bakubulira ebyomunda byoyina bya myaka emeka osobola okuba nga oli 50 years nenga your internal organs ziri 38 years nga biri strong wa 38 ate nosanga ulira waliwo omwana omuntu gwe sijja kwogera wano munnamawulire w'amaanyi ye yagenda omukebera she's 32 years bagenda omukebera nga ali 56 years mu myaka muto ne internal organs nkadde nkowu omanyi kwa kiva bye mulya nze Gashumba siryangako mmere ntinno nzikute ndya mmere kutanjala kungumbadde nawe diri waliwo nabye nga mazeewo siwani y'emmere kantu katono ekyo nakiyiga ku Bajapani akantu akatambuza ebyenda munda okitegeera nze ngenda mu spinning 1 hour and a half non-stop sawe muna ekitundu njagala agamba nti ali 25 years or 30 tugende naye tu spinning you get it they don't know us yemwe bani aba complaining family ya Malaika complaining eyafe complaining Zuma Jacob Zuma ali 82 years ali president wa South Africa ali 82 years enaku ezo yaz I know wa 18 years 18 weyawasiza yes kamba bulire mwe nakye mutamanyi mu abawala bampuliriza abawala banoonya security musajja kyanaagala nti nga my security of my children ananfaako ne family yange nkiddemu ono omusajja gwodating anaagala nti nga security yo ey'abaana bo anafa ku family yo byanjawulo nnyo there's a big difference between a boyfriend and a husband kati mutoni yafunye husband byonna ebimalayo okitegeera omusajja ono anaamanya nti nyina olubuto anfeeko gendamu anti nento bwe naazaala omwana nakimanya nti omwana alina okuddayo okusoma do you know why badetinganga bafeke master nabadde ku Serena waliwo muyimbi ava Rwanda one of the best artists in Rwanda the Ben nalabye in fact onzijukiza tonna tubuulira n'ekyo era nalabye n'aboogera ku ekyo baakulabye ne mukyalawo nga mugenda mbu baakulabye nga tomukutena ku mukono ali bibi and since you're here mwami Gashumba ajja kuddamu buli kimu ate eno show tugenda gyongereyo tugwa meka 5 kitundu kuba tutuuse late muteekeko byonna nja bidda buli kibuuzo agaye mbu olowooza okyali singo kati wulira ekisooka si gwe kusosogera ne malayika ku mikolo kati bano babajega ba social media balooza mu gwe gwasoose tubadde ku mikolo mingi naye nkogenda tubadde mu State House naye emirundi gye simanyi really mujeefuta giwa State House olaba malayika taliimu ne bino ebifaananyi bye mwekubya mugende ku bifaananyi bya State House kyova olaba wano you have sleepy bloggers nga mwali bifaananyi bya State House nga mwali olunaku olumu bayina meeting ewaabwe mu kyalo oba sister we yali afumbirwa n'atasobola genda because we had a meeting in State House mukebere ebifaananyi bya State House mwali nange awo nkute offside ngenda kikulaga nkugambe nti nani kati abandabye eggulo ku Serena bonga balowooza bakulimba omusajja holdinga emikono gyo ku mikono tekitegeeza nti akwagala kyobola bakazi abasinga mutomera muleka w'abasajja abali serious ba Gashumba nobene fake master kwata mungalo nakufunyisa olubuto naduka ekikumutoli namulaba
yes nja kujja ku motoka nkukwate ku mukolo tuyingire batukuba ebifaananyi abalage mama what a couple kimalo kufunya bambi omwala yesimye yateeba malayika complain nga samukute ku mukono terunamuwuliza anti omukiriza kwogera kyekizibu wagambye tajja there are over 5 fake accounts ku TikTok nga sizize already. Yes. Ate nga ina her official TikTok account ne Twitter account. Kweziliyo. Ntimuzimanyi. We have fake bloggers. These are masqueraders in Uganda. Ongamba muti ati muri serious mu journalism ne mutategera mukolo ogu. Guno gwabaddewo. Butugenda mulango ngenda kulaga kyonani. So ekyokwata ku mukono tekitegeeza nti bade bakusobola kuba mu romantic publicly okwate nange nalabya akatambi omukyala yatambudde n'otuuka n'omuleka nako n'otambula kyadde kigenderere kadde kyemulina okumanya ekira kati nekyo kankusomese twabadde ku Serena sikana y'abasajja ebandala n'ey'abakazi ndala abakazi bayita mu ndala naffe tuyita mu ndala yayisemu y'abakyala wadde oyagala mugoberere mu sikana y'abakikazi bwe mwayingidde n'otuuka n'oyimirira n'onyumya n'emikwano nga simutunulako emabega n'abeera yekka bw'ati yange gyenyina naye bamuwadde eyiye okitegeera kakati mwabawala mbuno the guy is not romantic nonsense mwagala romanciness eri public oba eri private romance bagala efaana leta mwagala eri public oba eri private omusajja ayinza okuga nti I love you nga takwagalangako ebikolwa kankubulire ekirala bwe nalaba malayika oyo nga yakamala okusoma nga ina degree emu nemuzaayo okola masters. Wow. She holds a masters? Yes, ali mu kusoma masters. Nkwongera ekirala namukwana talina mmotoka like any other girl nga alinya boda ne taxi nemugamba naye omanyi nti yalinnyako bodaboda okumala emyezi nga 8 ng'oli naye ng'oluntesitinga ndabe ono yajja kunona byange oba ali ku kirala nemugamba you know what ddayo mu driving school. Sorry genda muki mu driving school oyiga okuvuga emmotoka ng'alowooza nsaaga biki n'agenda mu driving school gye nasooka omutwala mu nga eri fake eyayiga ne mutwala mu ndala bagitya triple A nayiga era ba triple A bamumanyi era okuva edda nga mumanyi mukyalawo January this year ne mugulira emmotoka brand new car ebifaananyi byo tebiriyo ne mugulira akamotoka akali simple million za 3.7 ne mugamba tandika na kamotoka akatono oyige okuvuga bonomala ku mastering nkube muloka gye balagira ziriye zimalayo emboloka ina airbags 15. You get it kubanga omwana yakamala yakava mu driving school you can't give her a huge car bana labya ku motoka akamukenda bi ku social media obakeko yes abaga kano mwami gashumba kati akugamba akulaga akake agamba nti akamotoka ewawe tebalina na musumali gwa motoka first tweraga tukola ebintu omuya yagamba process by process first tuzimbide relationship yaffe on bakita batya showbiz sina showbiz ebintu ebiri fake gwe kungu tomanyiyo bantu bagenda kwanjula bapangise emotoka mu mabondi anje mu bondi n'opangise emotoka mu bondi n'ogiraganga mu bamalayika oluvayo neddayo mu bondi omwana eyakamala eyakatandika okuvuga emmotoka oyala mugulira kijiwagon oba Range Rover no atandika n'akamotoka asobola okuyiga ayige kubanga nakakakolobeza yakakolobola miruji esimanyi you get it yes it's normal it's expected ekyo bayita abazimba obufumbo bwabwe forever si bwakweraga okay kubanga akamotoka ako bakaleeta awaka yagamba is this car mine and yes because you believe in you get it okay kati ekirala sigambye ekyo ne mufunira omulimu she's already working yes ekyo bayita mwawule nakibagamba wano omusajja akufaako he will inject in you not on you he will not inject you no he will not he will inject in you ajja kusigamu tajja kuspendingirako lavishly omuzizaayo okusoma omufunidde omuki omulimu ate ogwo nagwo gwaliko kati alina okuguvaako afuna oguli beta
ontegera you get it kati buli jombi ogera wano Gashumba oyagala kintu onya mufumbo nonsense omanyi waliwo nti Gashumba yakoze da era ekyo ebimu ku bigambo bibadde oyogera I don't know where they base nti bikontana ne kyebalabye nga kiriwa omukazi alina ensinga eringa oba wakisootya ŋŋaali nogamba alina okuba ne dog face alina okuba naki njala otunulya ensinga eye kuva wano na wano otunula okuva wano na wano otunula okuva wano wansi n'emikono you get it ye true description y'omukazi gwabadde ng'oyogerako yes yascoringa 95%. Kankuseseemu ekirala bwe tuba tusimba ebyokungulirawo tusimba mukyere bwe twagala okungula ebiriwanga n'emyaka n'emyaka tusimba mivule akitegedde kubira Mukama engalo ez'enjawulo damu tukiwulira bwe tuba twagala okusimba ebinakungulirawo to harvest quickly tusimba mukyere bwe tuba twagala okusimba ebiriwangala emyaka n'emyaka tusimba mivule akitegedde mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. There is a big difference between being a girlfriend and a housewife. And a wife. Byanjawulo nnyo nno. Mwabawala yensobi gye mukola temubyawula. You can be a good girlfriend. You are not a marriage material. You can be a good girlfriend. Nga byonna obikola omupiira ogusamba n'okuba ne sama naye nga toyina even a single quality ya maama w'abaana bange. Nina gwenda nyinako single mother of 2 nga muwala mulungi ne mulaba buli challenge ku TikTok yagikola. Nseka n'okuseka abaana abalina okubeera mu challenge ezo abaana abali mu university tosobola kubanga oli a single mother of 1 or 2 or 3 naye nga buli challenge olumu yambuuza nako oyo mukazi negwe weekend tobaako na mikwano gyo balina party nga nonye tugenda kuki kuchakala otegera nti ono wano wafu byanjawulo nnyo nno. Olina mukambwe muuko because again me I'm telling you what I've been following. Oliaga Gashumba, you have a very beautiful wife, very young, but the challenge like oli so principled mukambwe omwata agenda kwegendereza nyabere mukutya nkubulidde ebbanga lyemaze naye but now oyogedde ku kyebbanga nekijjawo ekyo mubuuze balamu si mukamaawo mubuuze yalaba di malayika like a year ago kitegeera mwefuula nti mutumanyi naye temutumanyi okitegeera ndowooza buli omu atuula mukati ku YouTube n'ayogera balosers tamanyi na last name yange you get it akamotoka lene gwakako kaliwa gwe bawo yali akuwadde kaliwa bawo akatono ke yakugulira kaliwa ewamwe bwe mufira odire ogenda mu taxi bantu 14 yepakira mu bus n'abalala ne bagenda eka mwali badde mwebuuza ono omwana kiki yawadde waliwo ex wange namuguddeko eggulu eyo naŋŋamba Gashumba oyo omwana yakukwatawa nze awannemukwata si byakunkwata nange nagajagula okubuuza mwami Gashumba nga toli musajja mwangu nnyo kati ogambye ekyobukambwe by the way the Gashumba abeera ku radio si ye Gashumba running amakage si ye Gashumba running office actually nyina brother nga abeera London eyo Kayongo yabaddewo ne mu kwanjula kuno yabagamba temuna Gashumba abeera ku radio ng'ayogera osobola okumuvuga okuva e Kampala paka kawali muloka ng'asirisi ate nakyayogera yes yokuba twabulabyeko mu kwanjula okwo kutya waliwo omukyala we yabadde akuwa oba gwadde mukono kingo muteekako empeta noga kyusa leta guli bukambe butya ekisooka obudde bwadde bugenze again at the same time ne tukuulira ng'ogamba mukube mu ngalo bali bennaze nabo abantu bagamba yono actually ate gwe tomanyi kalisha yaffe kati omuwala omanyi kalisha y'abanyando entuufu yadde talina nakujja yabe talina kubaawo mwe mujja ne muddayo kyova olaba kati ate baabanyankole baba bikka akatimba mu feesi talina kulabika owulira bwekiti bwe kibeera bwe kyabanga okiwulira ekisinga obbaluma kiri kimu Gashumba akola atya omukolo ne tutagutegeera n'embaga temujja gitegeera mujja biba kibasuleko busuulu
You get it? Kati mwabali ku social media chemwino okwebuuza kiki uniqueness. You tell us, how unique is this, madam? Because emyaka 24 sigamba abakazi wali tobalaba badde ngo balaba era kwe bali kati kuno naye omukyalo ono okuwangula omutima gwo Katonda Haji yagamba atya Haji Katonda yasalawo namugamba last year in December, you know what, I want to meet your parents. Nagamba, are you sure? What are you believing? I want to meet them. Actually okuchala kwanjula kuno kwali meant kubeerawo in April. Naye kati fe abakatoliki ebisi ennaku za kale matibakisi tukola mikolo gyaki gya kwanjula ate ne tukusindika nga lumu ate ng'ewaabwe walinayo emikolo paka 14 kati nkumwe mbabuuza ani yasalawo 14th December kumanye nnyo abawugira ebingi oyo Bujingo Pastor Bujingo yasalawo 14th May in the middle of the week. Yes, not weekend. Ostegere mwabogera kumwe mwenna muntu kya akola omukolo on weekday nafuna ba minister 7 nafuna ba general n'abamalayo buli moloka ensajja gye baalagira yabaddewo twazirabye nga zonna zepanze okuva Sembabule paka kyera tewali kiwuka kyasigadde nga kiramu omanye moloka ensajja weita teri kiwuka kisigala nga kiramu wajigumize ekitabo tewali moloka yasikidde ku kkubo bano Mighty Rides nene zonna zaabadde Mighty Rides abo ezemoloka bampa zabwerere nairanga ntya Allah kubanga we are friends zabwerere zino zijuwa goni 2025 ezibalukanga laddu okitegeera zabadde we had over 120 cars. Over 120 ate kyashokizo kimanyi nagamba buli gwe nayita nti nkwegayiridde tulina okwasembulinga Sembabule at 9:30 am. Mukwano gwange jeno damulira yankubira ku sawa 3 nti ntuuse Bujingo 8:30 actually nze natuuka 30 minutes later. Lilian yaba 9:15 yava Kitigumu minister Olia nene netukuma twakonzize inflation mwakoze inflation petrol station zaweddeko amafuta zikyero zeri zitoto. You get it? Kati kyekiruma abantu kyekyo kibaluma ne kati omukyalo genda mukono kyo omuwonya ebigambo ebyo at least for you use tabiwulira you used ku kakati kungu bibera ku mitimbagano naye ye kungu nkola I think ina business nali nkozeko naawe siba kiri ne tusasulwa nali ngenzeko ne sente zo singo omuntu gashumba agenze ne sente zanga ekisinga obukulu ye naye abiwulira n'aseka no nebi musesa waliwo bajje bufale bango obwa gym ngavuga akagaali mugashumba atandise ne haso zomukazi just laugh otegera bajjeyo ng'oli mu gym bagamba oli mu kwegeza ni mukola ki kati kankuwulire ekikulu ennyo mu bino ekyana kyo kiri very important waliwo omwana bamuyita Brian Shira yamuleeta muyambi wa Shira yabadde manager wa event ye I think is like 29 years nga chief strategist ye Shira nze top commander waggulu abantu aba teba kulimba nti wali twalina organizing committee kikulaga never underestimate abantu abatona bali committed to a cause ukitege never ne family yange yatuka negamba gwe mikolo gikozewe kasi tubitegeera bikibi ngama mugakane ukitegeera ba service providers singo mbuzi the best service provider ugo mukolo mmanyi nkwanzi abagize chai ne Joyce amazing people Josema invents amazing sound kakati balamu sound n'abaana ba balamu bagenderenga bakikola ki abamu bakitegeera watulirako waliwo omwana DJ bamuyita Kim kubanga strictly nga tulina kuzanya nyimba zaffe zekinansi ezaffe z'abavandimu ekirala sinaba ku visitinga kifo kiina sinale ennungi nga kiri waggulu my Switzerland ensozi ez'enjawulo okiwulira that's what you saw Sembabule yes
kyadde kiyitirivu nnyo. Okay, then waliwo question ya mwewala Oshira. I'm again surprised nti yabadde mu ku organizers wa event. Why are you surprised? Following what people were saying. Don't say which people, bano ba fake master. Abali ku social media. Kubanga ekisooka babadde bagamba nga tunaakulaba Shira nga gyali kubanga Shira yabaddeyo. Katulabe Bashira anajja baatulanga Shira gyali ate ng'abeera atya ntagenda kujja nga yabadde in the center. They didn't know that. If police can track Shira emirundi gyadda nkubira every day. Shira okimanyi nti yabadde ne gig e Juba. Yagamba daddy I'm flying to Juba, I'm returning the following day. For this particular event? No, okutambuza ekintu kino. Kubanga jukira ye invents azitegeera. Nze ebimu sibikola ki? Sibitegeera. Kati Shira nga lwaki tajja? Nti ogamba, I don't know why they thought tajja kubeerawo. Ekisooka ya provoking ku social media namuga nti kati wafunye step mom n'ebirala. Agasijja I don't know. Njala. Kati njala musajja njala alimu age bracket yange. Kati wotuni njala okuteka tweeting eyo. Njala okimanyi njala nakula naye. Ekige. Kakati malaika bagambye ko nti njala Shira mpite mami. Malaika ne Shira bali bali tight. They are close brothers. Very. Ebyo byonna abakoze ku nvirize byonna she was in charge. You get it? Shira malaika yagambye ko nti Shira ino kumpita mami yakyogeredde. I know we yakyogeredde. Ate kati bwe budongo bwa wano olina akuyita mami nenga munda akuwema. Abantu bano bagala nje ebitiibwa omukungu omutaka boss chief Simon Njala my brother n'ateekayo such a treat. Okay. So ekisooka message eriemu, don't get married kubanga family ekutadde ku pressure. Don't get married kubanga community ekutadde ku pressure. Don't get married because your OGs and OBs are getting married. Get married at the right time. Marry when it is right. You can live a single happy life paka Allah bakuletera ki. Omutuufu. Ate ne bwaba tamulese togenda mu bufumo nga tebugenda kuleeta mirembe. Ocha ate mu abawala mwawule a boyfriend ne husband byanjawulo. Ezo mwogera 6 pack za mukaaga. Omusajja atuuka ne ziggwako. There your character ne chipinga in. Kati nze 6 pack zaaki. 6 pack. Njala 6 billion. Mumwagale 6 pack nze njala 6 billion. Tulabe. 6 pack yadeko eyanjulo kwanjulo oku. Sente zezakoze. Siswa zigamba. Oyinza okuggalawo sheno. Ezakoze omukolo. Twakoze nze inflation. Va kuzanga enganze abantu ze bataddemu. 6 pack. Mumunonye 6 pack. Fetunonye 6 billion. Ati mu 6 pack yekumwa abakyala. Etia. Kati no ovanga yosanga omusajja nga ina billion mukaaga ngate no mupira agusamba n'ayitawo nga byonna biyina. Aina sente. Nenga ne mupira takwatibwamu. Kati mwabawala mugende ne bu 6 pack. Bubazalemu obwana, mutambule n'obwana bwamwe ku boda, mu bulise mukene na buli kimu. Temubitegeera kwa tubagamba temuwulira. Babiwulira ani ekyogero no muyimbi ani ono. Ono we Masaka. Babiwulira. Mwogedde kungu tebawulira. Bagamba ekisinga okuluma omuwala okimanyi. Kwe kuyingira mu church nga ba OGs be they are walking into the church with their husbands. Yenga ayingira bwomu n'akaana ke. Ekyo ekisinga okuluma omukazi olunaku abaana batandise okusoma nga kafeke master kamuzaalamu akuba simu zaako tekakwata kawereze fees. Ekyokusatu teri kintu kinuma mukazi nga visitation y'abaana ku masomero now walking into the school nga talina taata w'omwana. Kifembayo teri kintu kinuma mukazi nga mwana we kulwala kiro saa 9 nga talina kasente n'akubira feke master ng'ali mu bbala akola ki? Anywa. Mwabawala mukyegendereze. Ensi etabuse. He can be a good boyfriend and a good husband. That's the question. Nature and bulijjo nkyogera. Omusajja atakufaako atakusupportinga nga mukyali ku girlfriendship level. Tali kusupporting. Omusajja atagulira ka ice cream, ka chocolate, akagoye akalungi ngaako. Nkubulira ekirala.
twayita mu kisaawe Entebbe ne tumala wiiki namba ne malayika ono eyo mu desert Dubai eyo mwabimanya a full week katuli eyo and she was not feeling well tabyagala mpozi kana singo kunyumira waliwo akafo kebaba kumira omuliro ekawungeezi. It was an amazing evening. Okiwulira omanyi national parks zetwakakyalamu naye mwe mubimanyeera then temutumanyi. You don't know us. No, you've helped us today because abantu babadde boogera, but I think based on babadde boogera out of ignorance. Ati the Ugandans bannayuganda bonoonese nti ojja kusanga village ayogera ku Airbus 380 nga tamanyi na departure na live y'Entebbe. Omuntu atamanyi kajjansa ayagala okudiscussinga apaaki helicopter. Waliwo ensonga global matters must be left with global citizens bebagashumba. Waliwo ensonga tujja bayita ku nsonga z'obutale bw'omubuulo nga twogera ku tax park empya n'enkadde waze muyitamu ebyabo bitulekere. Bw'oba tovuga Mercedes Benz ebya Spear Motors bitulekere. Gende Wakiseka gende Wakiseka gende Wakiseka genda Mundeeba gyotwala Primoyo ne Lawumuyo. Simple. Ensonga z'enaalemu muzirekera ab'enaalemu. Ensonga za Nuupu muzirekera abanuupu. Ensonga z'abavuzi ba Mercedes muzirekera aba Spear Motors. Simple. Ebyobufumbo bibalekere bitulekere kati. Owulya ne muleke banegwere befula buli kimu akimanyira didi ali okwo. Kankubuuze sagamba ko nti ngenda kwanjula wambulira wano weeks before weeks before and I knew it. Kyemulina okwebuuza ono omusajja gwe mugamba ayogera nnyo akuuma atya ekintu kino eyo oyo gwe bayitwa Omunyarwanda original abeera naawe okumala omwaka mulamba naye ng'akutayiminga. RPF eri erumba Rwanda mwamanya tibwakya bukinga erumbye Rwanda akuuma ekintu kati nze kankuwulire tangu eddakiika zitandikira ku Radio 4 ne Radio 7 katuje live. Okay. Yes. Yes, we've shut down the internet. But Mami Goshumbo, you were very powerful, man. I didn't know that. Everybody's talking you. Okay. The internet is almost shut. Hello, I've even started receiving gifts. Really? Yeah. From my brothers from Gulu. From Gulu? Yeah. They are sharing. They are saying I should go for the honeymoon in Gulu and enjoy. Yes, wabado inacho nyonyola we nakusalidde ko wanenga nti pamu obuddakiika. I don't know, there's a point you explaining. Anyway, mu abaana abawala kiri very very important okumanya potential husband wo ne boyfriend. Okay. Yanjawulo nnyo. Boyfriend ali temporary, it's transit. But someone you're going to live with for the rest of your life, you have to be very 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 careful. Okay. Yemuntu gwolabanga tonnaba kwebaka, yemuntu gwolabanga ozuukuse. Kumacha ekirala omusajja ono anakugaidinga, anakumentalinga, anakusupportinga. Singa oyina personal challenges. Okay. Omusajja ono ayinamu obwongo nti teweetaaga mu remindinga. Kola buvunaanyizibwa bwe. Yes. Okay. Bino bujjo bye mbagamba nti nze omukyala wange tayinza kukwata ku musaala gwe. Buli kimu kimukolera. Ndayira nga ntya Mungu bwe mba nimba Katonda mpa ekiponze kyasinze buli kyenyina kinzijeko. Simanyi na ssente ze gyaziteeka, it's her money. Awulira? Ayina petrol station kwanywa amafuta kasitegena mu kwota ngaddeyo bagijjuza fuulu. Mukyalawo. Bwe mba nimba Katonda mpa ekibonerizo. Kubanga that's the typical African man. A typical African man ayina okulabirira mukyala we. Muve kumwe bafeke master be mu dating abatabafaako. Bino byempulira mbuno bukati walo 50-50. Ng'ogenda ku date n'omuvubuka n'asasula 50 nawe n'osasula 50. Bubiruza waka asasula amazzi nawe n'ogasasula. Ode fees. Oyo taba musajja odatinga kiyenje. Okitegeera. Obeera otya n'omusajja ng'omudatinze for some time nga wardrop yo tolaba mu kantu keri aggulidde. Duka 10 oyo you are dating oli mu datinga message. Emmessage kyekintu ekibeera mu kabada kati nyina kyateekamu. Omukazi n'oba n'omusajja 6 months a year tolaba ka necklace, tolaba na kabura, tolaba kantu konna nti ka boyfriend wo n'ogamba muyina future. Oyo ayagala sex from you.
wali kunyunyunta bunyunyunsi omuwala boyfriend we yafunamu ayina za iPhone 15 16 goina ka Tecno ne ka Itel bwokwata nga bamine network ebulambu mwami wangu enjagala oba kuyisiza bwatyo nga mukyali mapenzi what will happen nakwasisa olinamulabira wano nga mukyali mu kudate signs the red flag says wayogerako wano yes okitegeera kiri very 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 important ebintu bino tubiraba kankusese family yansaba abantu 50 mwenna mikwano gyange mwenna abandaba nyina okuapologizinga gye muli family yali mitinga abantu benyina okgenda nabo bagiri abantu babali mitinga era ne basukkawo okuba twadde nga 12 okitegeera mwenna nadde sola batwala nadde sisobola kubanga bali mitinga numbers mujjukire omukolo gw'okwanjula family y'omuwala yebaamu ne exclusive rights okitegeera so mwenna besayise temugamba nti Gashumba tatwagala no munnange bino byadde ng'oyogeranga omukyalo ono obimukolera watugamba wano omukyala wo tasobola kuwunya mukka omukyala wo alaba DSTV nosanga nga wakyogera otya ogugu gwakubeera bubeezaawo nosanga nga there is a word you used kanzije ekisooka DSTV si mawulire mu family kiro yo kutandika okutegeera nga tulaba DSTV nakugamba omukyala wange this is her schedule when she wakes up ayina okugamba batuyamba ku mirimu awaka that's her role zisibiyingiramu actually nze n'okuyingira mu kiyungu mpulira nswala ayina obbagamba lunch mufumbe matooke kawunga lumonde oba n'enkoko n'ebirala n'agenda okukola bw'akomawo ekawungeezi lese sapa n'abagamba mufumbe matooke kawunga muceeri bulabulabula malayika bw'akomawo awaka nga tannaba kubaako kyakoze ayina okugenda mu kiyungu akakasebe yabagambye okufumba bye bafumbye nti yes alinya amadaala ge alabe Netflix anaabeko wentukira awaka nga ayokyalinga nga kuuka oyitegeera omukazi owange talina kuwunya butungulu sirese mukazi wakunfumbira mmere no malayika tafumba lwaki afumba simulese kufumba kundabirira abafumbi tebaliwo bw'aba yagadde okufumba ng'akyagadde demberi nene embeera mbuno emmere ewooma ya mukazi nga yagifumbye nonsense emmere ewooma ya mukazi nga agifumbye efaananeti era nkiwulira nnyo omukozi tampa mmere nze tanfumbira mmere kiri bwe kiti omukozi ajja kutegeka emmere omukyala wagende mu kiyungu agikole ki ajjule yes byanjawulo sirese kuuku oli muvandimu amalayo 10 ku 10 original okitegeera you cannot say you have a paris nga temuli bafumbi okitegeera omukazi alina okunfumira I have a friend yali akola mu banka yayumiza yena akasajja akakopi nga akasajja kamanyi okuzuuka ku saa 9 ogwekyo kaiza okudda wakasanga mwenda nga kava mugomoka ne kamugamba mbu kaagala binyeebwa ebirimu obubaala obutiko obubaala omukazi n'avuga mayiro nga 3 okuva eyo gye basula n'ajja ekasubi n'agula ebinyeebwa n'ebitiko n'abifumba bigenda okujja nga kebasedda kafuluuta kalinga nga akabizi akaberege ekiro ekyo olulala naddayo musajja nalyo saawanganya n'agamba mukyala njagala kirenge molokonyi n'azuukuka n'agenda ebyo anti mbu basajja kati kankusese omusajja ku levo yange olina okuba ne washing machine awaka siba kiri washing machine awaka maid bw'atwala engoye towels n'aziteeka mu washing machine n'ezikuba olira her duty is very simple ziteereddwa mu walk-ins mwe zirina okubeera okitegeera ibadde ki bukina okuba nembuno omukazi tanteereddeyo mazzi yesu agenda kudda ku nsi myaka 4 egy'enaalemu myaka 62 mukyanaabira mu bubaafu obwa bbulu ne busabbuuni obusigala mu matu omukazi alina okunterayo amazzi omukazi alina